Anita Amongo avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno Parliament regional sitting mu Parliament regional sittings egenda kufuuka emu ku nnono z'obuwangwa mu ggwanga. Bw'atyo wavuddeyo n'alangirira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza atya era kino akirambisa atya era agenda kukikola atya era kiki ekyekusifu ekiri mu kino, kiki kye baagala okuyisaamu mu ngeri eno. Jjukira ebyewuunyisa bibaddewo bingi mu Parliament mu region sitting ery'eggulu. Baatugambira nti nno temukkirizibwa kwawutinga issue n'emu non issue etakwatagana ku Northern Region, era ensonga eziri Northern Region twezerekereyo e Kampala mu Parliament y'e Kampala. Mu ddakiika y'emu omubaka lumu n'ayisa ekiteeso ekikwatagana ne ku opposition nga simanyi bwe bikwataganira n'eggulu region Northern Uganda. Kakati awo ensonga ne zitusobera, naye kakati katutunuulire ensonga eri mu ddiiro. Mbanirizaako nnyo mikwano gyange mwenna nimusinzira okuba nga mutuwuliriza, mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Bategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno ggulu regional preliminary sitting ezitujjira eggulu, Speaker Anita Amongo, Speaker wa Parliament wa Uganda, yavuddeyo n'alangirira nti egenda kufuuka emu ku nnono y'obuwanga ku cultural legislative culture mu Parliament. Speaker Anita Amongo bw'atyo bw'agambye bwe yabadde akyalinga second preliminary section eyabadde mu region sitting eri mu Kaunda ground mu Gulu City ku lunaku olw'okunanga ennaku z'omwezi 29 2024 we yavuddeyo n'alangirira. Anita Amongo agamba regional sitting zijja kuba zikkirizibwa bammemba ba Parliament ba executive ne ba deliberate okusobola okuba nga bajuinga matters ezireetera ekitundu oba enkulaakulanya ne development mu region eyo gye banaabeeramu. Kitegeeza ki? Oba bya buwangwa oba bya nnono bijja kuba nga oba nga bye biriwo oba nga bye bisaanira okukulaakulanya nga kye kyetaagisa okukulaakulanya. Mukyabanga agamba kyonna ekyetaagisa okukulaakulana na regional sitting sees development mu region eyo bajja kuba nga bakyajuwingako mu preliminary sitting enaabeera etujjira mu region yonna gye banaabeeramu oba ggulu oba wa nga ye leader owa legislative agamba waati omukulu agamba nti tutaddewo okuganya regional sitting nga silent aspects ku lw'ennono zaffe ne mu division zaffe, tusobole okuba nga tuteekinga Parliament mu bantu mu b'ennono mu b'ebika. Bw'atyo bwagezaako okukirambika. Nyimbu kyekyama ekyekususeemu kyekyekusufu ekirimu. Anita Amongo yatendinze 11th Parliamentary Appreciation okusiima President Yoweri Kaguta Museveni eyaguleesinze sitting eno olw'okusapootinga n'ekirowoozo kya Parliament okugitwala mu bantu nga bayita mu regional sitting. Mu 2026 ng'asiima mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nga yasapootinze regional sitting zino ezadde zitujjira eggulu. Mu kyo Anita Amongo kyagezaako okuba nga atulambika, atulaga nti nno parliamentary sitting ezibadde eggulu ayagala bakitwalanga bagenda tandika okiyisa mu nnono mu byobuwangwa kasita kibanga ekitundu kyonna kyonna kye bakisanzeemu ebyobuwangwa ng'era ekitundu ekyo kyannyikira n'obuwangwa ng'era obuwangwa obwo bwe buleetedde ekitundu ekyo okukulaakulana. Kitegeeza ensonga zonna ezikwatagana ku buwangwa obwo bagenda kuba bakkirizibwa ba MPs
ozireeta mu regional sitting mu preliminary hearing enaabayo neetuuliddwa mu kitundu ekyo nga battaanya ensonga ezigayidinga n'ezidevelopinga ekitundu ekyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza basobole okuba nga bakulaakulanya ekitundu nga bayita mu nnono ne mu culture of lives ne mu concepts zonna ezeetaagisa. Simanyi owa nze kino nkitwalanga woolaba nti nno ekibiina kya NRM kiri mu kugezaako kwekubira campaign kyobola agiwola Sonyonyi yali mutuufu okugamba nti no bino it's just wastage of money kumala sente za mbibwa musolo. Bw'olaba obukundi batandise okunokolayo nga bajja baatanya byali byakunona sente za mbibwa musolo. Parliamentary regional sitting kati etandise okuba nga eraga ekigendererwa kyayo yalaga nti nno eyagala kunafuya opposition olw'ensonga ze baakafulumya ezivaayo bali baagala kugezaako kunafuya opposition. Ensonga ey'okubiri bali bagezaako kwekubira campaign nga bo aba NRM mu bitundu bye baali bafuuliddwamu nga baali bafudde nga bali wansi nga tebakyasobola kuleezingibwa ebitundu ebyo kati bye baagala okuba nga batalagamu era kano kakodyo okulaba nti nno kati ab'obuwangwa bakulu b'ebyobuwangwa n'ennono bye baagala kugenda mu maaso n'okuba nga bayisaamu eggaali nga bayisaamu akabaasa basobole okulaga nti nno bali supportive nnyo enkulaakulana bagitudde buli wamu. Nze nkiwa okukkiriza n'okulemerako kwa Anita Amongo kwali mabega wa mukulembeze w'eggwanga yamugamba go ahead ate nga ye mukulembeze y'omu ye yatuuza meeting wano ku State House Entebbe wamu ne bayanga doctors n'abagamba ye eggwanga terina ssente lya kuvujjirira internship n'abagamba abadde babaweerera oba loans oba banka mugende mu maaso n'enkola eyo musobole okuba nga mwefacilitatinga ensonga za internship. Kati ate era y'omuntu y'omu kizuuse nti yabadde ajja avujjirira kubanga singa yali agamba nti eggwanga terina ssente yandibadde akirabamu nnyo akitunamu nnyo ku nsonga ya regional parliamentary sitting ezigenda okutujjira mu ggulu n'agamba tekyetaagise ssente zigende mu ba younger doctors sobole okubaako emirimu gye bakakkalabya kubanga batwalibwa nga nsonga nkulu nnyo mu ggwanga n'ekyo tekyasoboka. Ekitegeeza nti nno okulemerawo kwa Anita Amongo kwali kwesigamye emabega w'omukulembeze kino kye nabagambye nti buli nsonga yonna omukulembeze kasita abanga alondebwa ba MPs ng'ate nabo baliko omukono emabega ogw'amaanyi ogwa mwami Museveni kitegeeza ono gwe muba mulonze agenda kubanga amaanyi gonna agajja eri omuntu aba amulonze mu abantu baabakiikirira mugenda mba temumuyinaako buyinza kitegeeza ajja kukola vulugu yenna gw'ayagala ajja kukola buli kimu ky'ayagala kubanga si mmwe abamulonda. Kakati nzirayo ku nsonga ya mwami lumu ekyo kye yaleese ekiteeso eky'okubanga ba leader of opposition alondebwa ba MPs tekijja kukola kubanga ba MPs baffe bangi bali corrupted. Y'omuntu abeera wano n'ajja mu kibiina n'akyuka olwakabaasa mu ddakiika emu mu kaseera mpawo kaagwa n'abanga yakyuse dda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So njagala okutegeeza nti twegendereze nnyo ebiteeso ne bbiiru ze ziyisibwa okusobola okuba nga tutangira eggwanga mu maaso. Kakati Speaker Anita Amongo afuddeyo n'alangirira nti cultures zigenda bba zitwalibwa ng'ensonga cultural issues mukkirizibwa discussingako mu parliament basobole okuba nga nako kakundi kalala ak'okkubira ekibiina kya NRM campaign. Ffe tubatunuuliza n'eriisa ejjogi naabo kyenkusaba obeere bulindaala ku ki ekigenda mu maaso buli kye bayisaawo kati weetaaga otutunuuliza n'amaaso ag'enkaliriza kubanga wandikinyoomoola naye nga mulimu ekyama emabega ekikusike ekyekweseemu. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV temuvaako tugenda kuba nga tukomawo ne information endala. Weebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna mbaagaliza weekend ennungi.